agandi okuba nti yatuukiddwako obuzibu musajja ayitibwa omusumba oba pastor wamuleeta omukulembeze w'eddiini. Tekyanditwewuunyisizza singa tulabanga abakulembeze b'amadiini ag'enjawulo bapastors oba abasumba nga tebava mu maka ga bugingo nga bagenda okumulambulako, okumusabira, okumugumya n'okumubudaabuda olw'obuzibu bw'alimu. Tekyanditwewuunyisizza kubanga yo kategori y'abantu be twalisuubidde okubeera ewa bugingo. Emiranga mu maka ga Pastor Bugingo abagendayo okumulambula nkya n'eggulo bagamba nti embeera gy'ayitamu si nnungi n'akatono, ebiwundu bimuyisa bubi. Bugingo obulumi bwalimu nti bwa kika kya waggulu nnyo, era social media yonna, emikutu gy'amawulire kuli radio ne TV bajja batembeeta ekintu kya Pastor Bugingo nga bavumirira nnyo bannayuganda abakiwakanya nti oba oliawo teyalumbibwa batujju kumukuba kubanga aganye okulaga ebiwundu. Njagala mu katambi kano owulirize otegeerere ddala ensonga lwaki ebintu bino babyogerera bwogerezi, era lwaki ba Frank Gashumba, ba Calvin Kayanja, ba Kabaata, ba Balamu, abantu ab'ettulu beeryo abawagizi ba NRM, lwaki be basinze okusiba ensonga za Pastor Bugingo mu mawulire okulaba nga tebaagala ziggwe? Ye lwaki be basinze okunyolwa ne bagamba nti be balumirirwa omusumba okusinga bannaddiini? Weebuuze bannaddiini bameka abalinnye mu maka ga Pastor Bugingo okugenda okumusaasirako? Bw'okizuula nti tewali munnaddiini yagenzeeyo, sooka weebuuze lwaki. Njala wuliriza akatambi kano naye nga tukunaba kawuliriza nkujjukiza Haji Settuba omusomi w'edduwa agenda kukulombera edduwa ku bizibu eby'enjawulo. Mutuukirire ku nnamba y'essimu eri awo ku sikuriini, ennamba eyo omukubirako abeerako. Munnyonnyola obuzibu bw'oyitamu, mubuulire okusoomoozebwa kw'osanga mu mirimu gyo, agenda kuba nga akuyamba kusomere ku dduwa. Ojja kuba otereeza naawe obulamu, tojja kujulirira basomi ba dduwa abafere. Abampiza n'abadala mwena balamusizaako nnyo. Omuganda agamba nti mbulya gw'oyita naye nkubuulira empisa zo, na buli kinyonyi kibuuka nekyekifaananyiganya nakyo ebiwawaatiro. Engero ezo zeeragira bulungi mu kifaananyi ky'olaba wansi awo. Agambibwa okuba nti yatuukiddwako obuzibu musajja ayitibwa omusumba oba pastor wamuleeta omukulembeze w'eddiini. Tekyanditwewuunyisizza singa tulabanga abakulembeze b'amadiini ag'enjawulo bapastors oba abasumba nga tebava mu maka ga bugingo nga bagenda okumulambulako, okumusabira, okumugumya n'okumubudaabuda olw'obuzibu bw'alimu. Tekyanditwewuunyisizza kubanga yo kategori y'abantu be twalisuubidde okubeera ewa bugingo. N'ekijja kitya okuba nti abatava mu maka ge, abeetalayo buli kaseera, abafunye okunyolwa n'okulumwa ennyo beewobola mu kifaananyi awo. Mulimu abafere balumiddwa ndowooza ku lwa mufere munnaabwe okufuna obuzibu. Mulimu ababbi boolabayo abagenda ewa bugingo, babbalamu baani abo ababbi abalumiddwa olwa mubbi munnaabwe okufuna obuzibu. Ojja kulaba bano abasabiriza abatakolangako mulimu gwonna mu nsi muno okugjawo okusabiriza nga n'empale gy'ayambala oba underwear agigula mu ssente z'asabiriza mu gavumenti. Mubamanyi abo bwe batava wano zamagenze kulaba nabo kusaasira ku musabirizi munnaabwe gwe basabiriza naye. Abatemu abajjudde emisayi gy'abantu mu ngalo, ensi bemanyi nti batemu bazibu. Ojja kulaba nga be batava wa bugingo be bamusaasira, be batwitinga nga bamusaasira, be beesula ne bagendayo bamulambule, ndowooza nabo banyoleddwa ku lwa mutemu munnaabwe. Lwaki tetulabayo bannaddiini nga bagenza okulambula omusajja oyo? Gwe tulaba ekifaananyi ekyo, akasajja ako akambadde ekkooti, ensi ekamanyiiko ki? Bufere, kasajja kafere, kafeekinga buli kimu, ne kafeekinga passport, ne kafeekinga zistampu z'amagye ga UPDF, ne kafeekinga ebiwandiiko ebitaliiyo. Akasajja kafere kazibu nnyo, ne kakulaga ke kali ku mukono gwe ogwa ddyo, era ke kavayo n'okubreakinga amawulire nga katubikira mbu afunye obuzibu ako. Ekyo kitegeeza kinene, ekifaananyi kino kitegeeza kinene nnyo. Ayagala otegeera who is Bugingo, tunuulire ekifaananyi ekyo ojja tegeera Bugingo yaani gwoyombera oba gwokayanya mbu lwaki bamwogerako. Bugingo omutuufu mulabye mu kifaananyi ekyo. Tunula abantu baali nabo n'ebirala by'ozza olaba babadde bonna bazaabeera nabo, kati kwabo bayimiridde nabo
nga naye yennyini omutaddeko ani atali mufere ani mutumula mukwabo bwe bakubuuza ani goyinza okwesiga ku bantu abo ng'asobola okuyimirirawo omuntu n'ogamba nti nkwesize n'empola omuntu ono kubanga wooli kwabaani nga naye yennyini kwali oyo wazze okulaba ani goyinza okwesiga kwabo tunula kano akamudidde wano akalina embe empanvu eziringa emiti gya muwogo kasooka ne kafera bannayuganda mbu kali mu struggle nga kakola bu video nga tekeetunuzzaamu kamera nga owulira ddoboozi nga wakakyaba musajja kyona ayogera abaana bagenda okizwa nga balina musota gwe batambula nagwo bwe bamala okakunamya ne kavaayo ne keeraga ensi neekategeera beebo tuno olyaddako omulimu gwakola mu kutwala abantu simanyi kufuna abantu mirimu bweru ogwe mulimu gukyasinza okubeera dangerous mu Uganda era oyo ajja fundikira nga bamubabudde nga mbizi si agifaanana bagenda kumwokyesa ssanja nga mbizi kamutandanga n'azanyira ku ssente z'abantu n'abafeeramu abatwala bweru bafunya mirimu ajja kulaba ekijja omutuukako abo be bantu be teweebuuza who is he yoyo mutegereremu abo boolaba abamwetoolodde abatava wuwe lwaki si bafaaza be bagendayo okulaba ku naddiini munnaabwe afunye obuzibu lwaki si bapasita banne lwaki bano be batava wuwe oba okitegeera Salt Radio ne Salt TV abaana bakubye mukama wammwe ebyokwogera ne bibaggwako bye mulimba ne bibaggwako mukati afunye ejje pangise baabo byapangisiza mwe bagenda okukola ogw'okumuwolereza n'okwongera okutambuza obulimba nalabye ekyo ekimu nga kigamba munnange nasooka n'enjogera mu butamanya n'enjogera bubi nga sinaba kutuuka wano kwerabirako naye kati kenzize n'endabako sebo pasita nkwetondera olw'ebigambo byonna nga nabyogezanga butamanya neŋŋamba laba nneeno empunu mu ebiwundu nange mbyerabiddeko n'amaaso gange naye nga naye bannayoba abantu bano tebalina amagezi ne mukkiriza ate omuntu n'akwata vidiyo nga pasita ali mu kubalaga ebifaananyi ku ssimu kumwe nani abirina abaga nti mwabirabye David tavaayo tulaga ebifaananyi by'amabwa ga bugingo gwe walabye fana watugembe wabirabye ka vidiyo mwana yakajjeyo bulungi ng'abakutte omusajja akuŋŋaanyiza abawomba tuutube akutte essimu ya mukyala we mu ngalo aseetula bwati babalaga bino byebiwundu byennyina ku mugongo bino kiri ku kibegabega kino ku ssimu ne basajja mmwe omwana aptop ne bwe yagambye nti temuyina mu mitwe temuyinaamu bwongo muyinamu byenda ebyaddala bwe kiri kati nze nga nange envaayo nga nnyimirirawo nnyimiridde nga mpa obujulizi nti ndabye ebiwundu ng'obindagidde ku ssimu nga nvayo ngamba esimu bannange ekituufu omusajja nange ebiwundu nabirabye gwe obwongo bwo bukuwaaki mwenna ababaddewo mwabadde basajja omuntu alina ekiwundu wano tasobola kubanga yambadde sleeveless n'abalaba ku kibegabega ekiwundu nomukyebako n'amaaso lwaki abalagira ku ssimu ye omusajja ani abagambako nti omugongo gw'omusajja bwereere mukolenga kakwenza yabikkula omugongo gwe bwati n'agutunuzaayo kamera ensi yonna neegulaba nga bamubye yenna ajjudde alinga akatimba ke bakalirirako ennyama ono waaba n'abalagira ku ssimu naye wano amasasi we gayita ne wano bonna obufere abukuŋŋaanyiza obwongo abugasibamu ati naabo yeyo ensonga lwaki bannaddiini tebannagenda kuwa pasita bugingo embeera yatuukawo singa tulabira ku bannaddiini nti ab'abakatoliki bakuŋŋaanya okugenda okulaba ku musumba ab'abakristaayo bakuŋŋaanya okugenda okulaba ku musumba ab'abalokole bennyini beesitudde okugenda ewa musumba okumulabako n'ab'abayisiraamu nabo bandyesitudde kubanga munnaddiini bonna baba basomesa kigambo kya Katonda bagwa mu kkowe lyerimu naye tubadde twebuuza nti lwaki bannaddiini babyesambye tebagendayo kyokka ate bano abakuusi bakadingiri abawuzi b'omunyama be bagendayo tukitegedde leero nti bannaddiini baabuuka nti kali kabadi tebasobola kuswaza Katonda waabwe baveeyo balimbe eggwanga nti tulabye ku biwundu bye babalagira obulagizi ku ssimu kyova olaba nti omulimu abaagukutte beebo bapokopoko ba NRM be basinga okutembeeta ekintu kino kubanga basasule bwe bagendayo babatemera ensimbi ne babagamba mukkirizisa abantu nti naffe ebiwundu tubirabyeko
ddala omusajja kyayitamu kyokya. Ababadde balimba abantu mulimbe bajiga bannammwe, bannayuganda babuuse. Nkwesize nempola omuntu ono kubanga wooli kwabaani nga naye nyini kwali oyo wazze okulaba ani goyinza okwesiga kwabo.